Lubalusewa TV mazima ku mazima. Matuga Estates Properties natera tukutuusizaako plots ku bei rahisi ddala okuviira ddala ku miliyoni 4. Matuga kasaalirwe tulina estate yaffe empya gye tuguddewo ya miliyoni 4 futi 25 kwana ziri kumpi n'ekkubo access road weziri, so osobola okujja n'okukulambuza n'osobola okubanga weewangulira plots zino futi 25 kwana ku miliyoni 4. Tulina ne estate yaffe nayo ng'eri Matuga kasaalirwe eno nga futi 25 kwana ya miliyoni 6, wabula ng'eno eri ku kkubo ddala, evira ddala ku kkubo ddala erive Matuga okudde kasaalirwe, so nayo mugyeyune tubeere nga tugibatuusaako. Tusazeewo okubawa ofa eno olw'omwaka omupya ogutandika ne tugamba katubayiwemu ate ebipya ku bei rahisi futi 25 kwana. Tulinayo ey'emiliyoni 4 ne tubeerawo ne futi 25 kwana ey'emiliyoni 6, kisinzira wa w'oyagadde na buwanvu ki bw'oba oyagala. Tulina ne estate yaffe empya eri e Matuga Sanga nga wakava mu tawuni y'Essanga ng'odda e Gombe ku luguudo oluva e Matuga okudda e Ssemuto. Eno kumpi eri ku kkubaawo mita nga 2 byokka okuva ku kkubo, futi 5 ku 100 ya miliyoni 27. Eno ya kyapa, olumala okusasula ogenda n'ekyapa kyo mu ngalo, so mutwe yino tubeere nga tubatuusaako ebyakabi. Ffe ba Matuga Estates Properties. Lubalusewa TV mazima ku mazima. Eggwanga lya Congo obunkenke bukyali bw'amaanyi era ne ku lunaku olwaleero tukomyewo okwongera okusagulira n'okumanyisa ddala biki ebikyagenda maaso mu ggwanga lya Congo. Sabbiiti ewedde twalina omukugu era gw'olaba wano gwe naye Lule Bombo Road n'agezaako okunnyonnyola ku nsonga za Congo, ku bayeekera ba M23, ku Kagame ayimiriddewa Rwanda esobola okukubwa amawanga ga Sadaka. Byonna mu programu ewedde nga yabibasonsulira mwabitegeera. N'olunaku olwaleero tukomyewo, olwaleero tugenda okukomekereza eggwanga lya Congo lino nga tukulaga engeri abayeekera gye bayongera okusimbamu amakanda ne gavumenti obusobozi bwayo buliriddawa okusobola okusigukulula abayeekera bano. Olwaleero kyentegeddeko nti African Union egenda kutuula mu ggwanga lya Ethiopia, bingi ebigenda okuvaamu ku butya Congo weeneebeera ne Congo ey'enkya. Waba waliwo ne summit yatula emabega kaawo Lule Bombo Road gyagenda okukulambululira ku biki ebyavaamu ku nsonga z'eggwanga lya Congo. Wabula sabbiiti ejjayi tugenda mu ggwanga lya South Sudan. Omanye eggwanga lya South Sudan lwaki olutalo lulemeddemu, lwaki ebyobufuzi byabwe biganye okuva eggwanga lyo lyatondebwawo tebalabanga kalulu kulonda pulezidenti. Uganda erina omukono gw'amaanyi mu kutabanguluka kw'eggwanga lya South Sudan. Lule Bombo Road byonna sabbiiti ejja agenda kuba bitulambulira. Naye olunaku olwaleero tuzeeyo mu ggwanga lya Congo okusobola okulimaliriza. Muhammad Katabira gegange kansoke nkujjukize Mosh Media bano bakugu nkukola banners, mukola brochures n'omukubrandinga buli kintu kyonna. Ate nawulidde nti alina ne offer yali yatutegeeza ku tubategeeze nti mu bannabyabufuzi abagenda okwesimbawo yaze ne offer yammwe bw'omuwa okukubira zi banners n'ebipande byammwe okutimba nako kwabwerere mugende kugendera ku package eyo. So namwe abagala okwesimbawo omukulu Mosh Media mutuukirire asobole okubanga batuusaako offer eyo mu bulambulukufu. Ab'amasomero, ab'amabaala, abazi kampuni mwagala kubakolera zi uniform zammwe nga kuliko badge n'amannya. Mosh Media mukugu. Ate wodda mu bifaananyi photographer ne videographer owoka fulumu yasinga n'okukuguka akuba ekifaananyi n'okitunulako emyaka 8 okuva kati. Abazuukuno bakirabako ne bamanya nti jjajja yali wa tabbu era yaliwo mu biseera bye. So Mosh Media mweyune ku namba z'essimu z'olaba ezo mukubire obookinge. Lule Bombo Road sebo sooka obuuze kuba tulaba n'oluvannyuma tutandikirawo. abatulaba nsooka okubalamusa bannaffe abasiraamu, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Omanyi omusoyisoyi wange musajja musiraamu. Amina. Akadde konna tuyingira mu sawumu bwe kiri era
tuli mu kuteekateeka osobola okubanga akiyo eyingira mu mateeka so si bino byatabika wundo tulina okugenda okukuba amataali n'abatula mwena mbebaza mwebale kutulaba mwebale kusubscribinga era munnaine omuntu w'essuubi kye muva mulaba nti programu zino tugezaako okuzibawa kumu nti buli basane tubeere nga tubawa ku program tubawa programu ez'amawanga agatwetoolodde na nsonga ki eziri eyo olw'ensonga nti nammwe mu dimandi gye mutulaga nti y'amaanyi era mutuzaamu amaanyi okubanga dimandi yammwe eri waggulumu so kakati mbebaza era mbebaliza ddala mwebale kusubscribinga era mwebale kutwagala producer ali wano alina kayisaawo naye webale kunyera producer kale bukagira kati kejanga wagata wamanyi munjogere nyangu omuganda agamba ali mu kukyanga kalevu kituufu je producer alina omusajja gwanzijukiza waliwo omusajja omu yali mulwadde mu biseera bya covid awo ne wabaawo munne n'amukolaki n'amudduukira era naye nnyini n'akiwera obujulizi nti mu bantu abamudduukira ate oyo munne yasobola omusapootinga ne miliyoni 10 naye ne miliyoni 10 naye kati essaawa zino kati beevumira mu nnyimba eyo tetujja kugendayo omutegeredde ogamba ono gwe babanja ebyenda naye bannayuganda mmwe temuli bangu enjogera bintu tuddiza ebyenda byaffe bye twakuwa bannayuganda so kati bombololi tandikire ku ggwanga lya Congo wadde ku mulundi guli twalitunuulira naye twagala sabbiiti eno tulifundikire nga bannayuganda bonna abatulaba bamaze okukakasiza ddala olutalo lwa Congo luyimiriddewa mawanga kyagalulimu abayeekera bayimiriddewa banasobola okukwata obuyinza twaga tuwumbewumba olunaku olwaleero nga munnayuganda walaba pulogulaamu eyaggwa n'eno nga afuuse mumaanyi mu ggwanga lya Congo kati tutandike oŋŋambye waliwo summit eyatudde okusobola okulaba nga amawanga ga Africa bakulembeze basala entotto okulaba nga Congo etereera soko mbuulire nga tonakuddamu ekyo Congo ene esobola okutereera kati wadde nga summit yatudde yes Congo esobola lwaki ngamba nti esobola ekitereeza Congo be bakulembeze eki abali mu mediation eno kikulu nnyo abakulembeze abali mu mediation eno bamuntegeera mu kutabaganya abantu bano be bamatalenga okutereera kwa Congo wabula Congo weneebaamu abazungu tegenda kutereera kyamukisa mulungi Mami Katabira bwe twali ku programu ewedde ya sabbiiti ewedde nayogera ne ngamba nti abantu abagenda okutereeza Congo tulina Paul Kagame wa Rwanda, tulina Yoweri Kaguta Museveni Uganda, tulina Uhuru Kenyatta Kenya, ne tuba ne president wa Ethiopia nakugamba president batano ne nkugamba ne wa president wa Ibrahim efugibwa bwa kabaka anti waliwo Ethiopia balina president wa balina alinkali abanga prime minister tutwaye nti mu president kati ne nkugamba ne Ibrahim wa Burkina Faso oyo mpya gwe nakugamaje myaka 3 nvumulo myaka gyaffe gyennyini oyo namukugambako ekyamukungambisako omusajja oyo nti wosanga nga munnamagye nga respectinga democracy yasobola okutereeza eggwanga ate omuntu owamba obuyinza mu respectinga democracy osobola okuwambya kunnakyemalira nenga goli wa demokrasia then no installing a democracy wa dobo owambi kisegeza nti okuwamba togenda kusikanga na olina kyemalira. By the way oyogedde ku president wa Burkina Faso ye president ubanga lyakamalako yaka bagamba kubuuka yakasimatuka assassinations 19 bwe kiri kwa ate ye president wabamu kuba kyasinza okukumibwa mu nsi yonna bwe kiri yoyo wa democracy ye anti olw'ensonga nti obuyinza yawamba buki buwambe ate ekyo abalyomi baba bakyaliyo ye president nga yakakwata obuyinza mu less than omwaka na installinga factories mu ggwanga lye bali balina obuzibu bw'ennyaanya ennyanya zaabwe zibavundako nabalabanga balina ennyaanya nnyingi naddira abakyala n'abawa emirimu n'abalimi n'abagaa temuggwa mumanyi mulime ennyaanya n'akola ekyuma ekikola tomato sauce. Ono Uganda bakola bannakasonkole bakola ekyuma ekikola tomato sauce ng'omukulembeze oyo yavaayo n'ebyuma ebimu nabyo ne babijjamu ne bikomawo e Kampala
naye ng'ekyuma kye kikwa tomato sauce bali bakibalidde ensonga ya Burkina Faso mbaye njagala tugikole ki tujjajiwa program ya kasoko tunyonyere wano Burkina Faso yandiyingidde mu lutalo Congo ne Ethiopia yandiyingiriddemu wa Ethiopia ye African Union ebiseera ebisinga summit eyo zitula Ethiopia era yewali ekitebe ekikulu era African Union aba Ethiopia abo balungi nnyo mu kutuuza mu kale mu mediation mu ntabaganya eyo era bo balon chovula balonda ne baga katukiteeka eri nga neutral place neutral area olw'ensonga nti ate ffeno twalina entalo nnyingi nnyo ate okusinga eri mu region so kati sawa zino Paul Kagame yabadde ne summit ya East Africa kyokka jjukira nti Tshisekedi member mu East African Community ate member yasaba okuyingira mu East Africa gukyoyina omumanya member nga wala South Sudan nti South Sudan mweri ne subscribing ne bagibanja nebeeretya mu kawu gwa East Africa mulimu amawanga agamu nga bo embeera zaabwe tezinaba kutukagana na kugattaganya n'abantu kituufu ne kyetubala kikino nti obusuubuzi buli butya nti tube tugireeta tujagalako ki tenatuuka ekyali nto naye mu by'obusuubuzi n'obutabeera nto n'embeera z'abannansi abo endoozo eyo program nayo ejja kuba ndoozo tujjagigata mu program eya Sunday ejja nga tuyigira ku South Sudan nze ndaba nganze yali tennaba kutuuka kwegatta ku mukago gwa East Africa olw'engeri abantu baabwe gye beeyisaamu ne babeera bali mawanga amalala wadde bali mu ggwanga lyabwe nga balina sooka kuteekebwako mateeka makakali okutuukiriza ebyo amawanga agegasi bigandibadde gatuukiriza anti ensonga lwaki Uganda gyeri era Uganda yekutta obukulembeze bwabwe era Salva Kiir Museveni wamuviiramu bw'ati tasulako makya mugirawo kubateekamu mpisa ezo basobole okutukagana n'omutindo gw'abantu nga naffe business we zitambula so kati Congo eno Paul Kagame namwagadde yakatuuza summit yakatuulamu yakadressinga omuntu atabangula emirembe eri ategoyagadde talina mirembe gyatabangula Paul Kagame naye abayeekera nga boogera Lunyarwanda pure obviously kati bali abayeekera ekintu kyekyalema okutegeera mu bantu naddala Abafirika baffe baalema okutegeera nti eri waliyo tribe ey'Abanyarwanda era tribe ey'Abanyarwanda negenda ekola intermarriage ne tribe y'Abakongole bannansi b'Kongo bennyini kakati osanga tribes ezo nga zina intermarriage kati tosobola kubaawula nze nina abaana bemmanyi nane gwe naguzaako poloti awo yajja najjako ewange naŋŋamba mukwano gwange naŋŋamba nti nina famire yange njagala gireeta eno ye mu Kongo naye yawasa munna-Uganda kati nga yagala kweta famire ye eri Kongo eno ne mugamba ojja kujja wali ewange nkusalirawo kapote namuguzaako pote last year mu Kongo naye ayinamu owooluganda lwe eyawasa Omunyarwanda kati balina abaana Abanyarwanda Abakongo kinyinza okugezesa nti alina famire e Rwanda alina famire e Kongo muntu atya kate naba ne famire e Uganda akati omuntu ngo tosobola kumugamba nti bannansi ab'eggoma Abanyarwanda bali abayinamu omusaayi abava Kivu Abakongo ne bajja ne beegatta mu bano ne bayita Abanyamulenge abanyabajji ne beegatta bayita Abanyamulenge Hills kati ate n'ogamba nti kati ffenna tuli Bakongo nedda ngenda kuwa ekyokulabirako nti president wa Congo ngenda mu describinga ng'omusajja omunene omuliwe saniya y'embizzi n'ebicupa bya bbiya n'agejja n'azimbulukuka naye nga tasobola kweringiza kati president ebitundu bye byenkizo kati president w'e Congo tasobola kweringiza mu bitundu bye byankizo ebyenkizo oba president wa America oli yavaako ddala kakati ali eri Kinshasa ku nsi ennene obwaguuga
tasobola kulingiza bikibiri Goma just kabuga kali ku border ngolaba okuva ku Goma okutuka Kinshasa omba njagala okuyingiriramu nti muntu eseganya zino ez'okuzaawo emirembe mu Congo tebasobola kuleetebwawo kiteeso nti bwe kibeera nga Congo Abanyarwanda bano bayignowalinga tebasobola kusala ku katundu ako ne bakagatta ku Rwanda ne bagamba kale Rwanda bano bantu bammwe tuteese kale kana akatundu tukayuzeeko kalirera ku ggwanga lya baberenga tribe yonna eweddeyo eddeeno tetugenda kuteesa tugenda katwala butwazi ku mpaka mwenga baani ng'Abanyarwanda ng'abannansi baako bagamba oli mukoddomi wo kati oli mukoddomi wange kuba ndabe ku Congo bunene bwayo ndabe yo issue besobola okuba eyo gibayita a very simple issue nti Africa tulina kati okusolvinga issues zaffe matters zaffe tulina ozisolovinga lwaki nti abantu bano badde facilitated by Uganda and by Rwanda economically nti Uganda financial nchijeko lwa nsonga nti tugamba nti twalenga tubawa sente kitegeeza nti supportinga Buyeekera directly naye nga nedda tujiwa buyambi buno ensonga yo ndajogera ngina wenjiretedde masa nti ffe tulima obuwunga bwaffe bonna bijanjalo bikimatooke bummonde biki netusukumawa nti bo balina ebibira ne baleeta balina ebibira ntibalina zi factory ne baleeta emiti gyabwe netugireeta wano netukolamu fashion tukola nebirala netukola factories weziri ate netumala netuzizaayo bafa abagenda tugisala netugenda anti kati wonzikiriza nzije ensala omuti ewuwo kitegeeza era obumpa Muyeekera nga yakkiriza banga government bali si bayeekera okuyeekera rebo wakukkiriza Josime ebyobugagga no government nga tekukkiriza oba toli mumenyi w'amateeka sawa ekyo kintu kyese banga mwana we yewaggula ewaka natandika okusomera zi TV ze waka nazikuguza nini mtu asobola kuwawabira kakati kankubuuze omwana wo woba tomuwa kyakulya kati mwana wo nga tomuwa kyakulya kati gwe n'olya emmere n'okkuta gwe n'omuwaako tugeze oyino olya amatooke owasa ekiwagu ky'amatooke 20 eminwa 20 n'omuwa omunwe gumu oluusi n'obutamuwa kati gwe n'olya amatooke go n'okkuta n'oddira amatooke n'ogatereka omwana asooba naja ntandika okubba liwaterese n'abirya kakati singa abirya tewaba buzibu naye singa abibba n'abiwa neiba amufumbireko wabeera obuzibu era nawo si wabi abiwadde neiba kubanga gwe tosobodde kukola ki kakati ate omwana oyo togenda agamba nti ki togenda mukuba ku mutwe kumutta nti mwana siwo so kati Uganda byayibugagge Congo kuva mbayeekera yes but si bayeekera nkugambe bali baana nti bali babbaka nkugereza nti omwana abba kitaawe omwana abba maama we gwoyino supportinga taba muyeekera nti kati ekimufuula omuyeekera kati saawa zino nti Kisekedi ayagala ensi yonna egambe nti bali bayeekera bali be bantu be bayita ba revolutionarist abakwata emibisi emundu yes ba revolutionarist abalwanirira eddembe lyabwe n'obutuuze bwabwe obubajjiddwako okumala ebbanga lya myaka na myaka naye kati kansoke nkubuuze Congo yonga yo kuba toyinza kuŋŋamba nti eggwanga Rwanda ttono nnyo naye ng'ate mulimu Abanyarwanda abali e Congo abalwanirira obwetwaze okuwulirwa kiringa nga kugamba nti Uganda nti Abanyarwanda balwana baagala kuwulirwa naye ng'ate balina eggwanga eryetongodde osobola okuddira tribe eyina eggwanga eryetongodde naawe n'ogitongeza mu ggwanga lyo liri eggwanga oba paati eyo tiyali ye Congo tiyali eyo paati yali ye Congo bano bazungu kutubuzaabuza kyekisinza okutusumbwa ffe kyekisinza otusumbwa ffe Abafirika nenkubuuza nti kakati tudde mu bintu ebirabirwako nti mu Abafirika eddiini yammwe ki Afirika ateko tulina eddiini yaffe yenkomerere gwe oli Mufirika eddiini yo ki ey'Obufirika eddiini yaffe ya kinnansi y'obujjajja bano gye bayite y'obusamize kati osinza ddiini ki andi Muyisiraamu oli Muisiraamu yavaawa yava Buwarabu dini y'Abawarabu kakati kyekyo weeteebye nti saawa zino oli dini busamize nti bali Nansi eddiini ennansi buki busamize naye ate eddiini gy'osinza ya Buyisiraamu
ey'Abawarabu. Kitegeeza nti olimu eddiini mmeka? Ez'ensi mmeka? Zonna ozikola otya? Zombi zikiririzaamu. Kati lwaki ogaana Omunyarwanda w'e Congo okusaba okuwulirwa e Congo? Kubanga atudde mu bintu bibiri, nti atudde mu area gye basala ku nsi ye ne bagize no mutongole mwe bagizze Congo. Naye tekisobola kumwerabiza wa banna be basala ne bazze eno. Tekisobola kumwerabiza, tasobola kuba these are lines. These are territorial lines. Nti batukutudde ffe batulese eno. Tekisobola kwebera bannaffe abasigadde eri. Oba okitegeera bulungi nti wadde nti maama ne taata balina ekisenge ky'abakulu, naye woowulira akakuba mu kisenge ky'abaana, gulawo oluggi genda olabe ki ekikuba mu kisenge ky'abaana. kuba enju eri emu. Nti balina ekibagatta, they have something in common. Nti Abanyarwanda abali e Rwanda tebasobola kussayo lwa naggamba nga bali mu kutta bannaabwe abali e Goma. Babaleka babeereri nti ensi ntono wabula expandinga, nti abantu bakula buli lunaku, population y'abantu ekula buli lunaku. Bannayuganda twagenda e Rwanda gye bayita Enyamirambo wabaganda, era bagamba eyo mu Baganda eyo Enyamirambo kitundu kiri mu Rwanda, kiri conquered by Abaganda, bayitayo Nyamirambo. Kakati ssaawa zino kati Abanyarwanda abaalingamu bazaalibwamu abaana Abaganda beetabula. Kati saazo tusobola genda Nyamirambo n'ogaa buli Muganda ali Nyamirambo adde Uganda. Twali basinga bafukana bannansi. Osegedde kati ogenda kugamba buli Munyarwanda ali buli Muganda ali Nyamirambo ave Nyamirambo adde Uganda, naye nga ayina omukazi Munyarwanda, naye nga gwakyogera oli Munyarwanda ne musajja w'Omunyarwanda oba mukazi w'Omunyarwanda, you have nothing to lose. Naye bw'okigamba banno Banyarwanda banno abeetabula mu bano, sister wa brother wo yawasaayo yafumbirwayo, era abaana baalina be mugamba nti baana bammwe yabazaala eri. Kati ono agende n'abaana be, agende ne muganda wo akola atya family, anti kati wogamba nti mugende, kitegeeza abaana baakuzaddemu naye yennyini balina obbavira bonna. Ba musajja waba yazadde mu Uganda, kitegeeza abaana b'Abanyarwanda. Okitegedde abaana b'Abanyarwanda. Kati Bombololi tudde ku summit eno yatudde, bitose ki byateeseddwako era binavaamu omulamwa? Bitose byateeseddwa, ekisooka kyenategeddeko nti ye omukulu pulezidenti w'e Congo yabadde ku Zoom, teyasobodde gendayo mbuntu. Alabika ndowooza Kagame amuwunyira ziizi, tayagala namutuna mu maaso, tayagala namulabako, tayagala namulabako. Jjukira lwaki bayita bazita diplomatic behaviors, nti tosobola kugaana kufuna handshake na mukulembeze enkole ya kisajja kikulu. Kakati ate ono ye tosobola kuyisayiza ng'ojja mu ngalo z'onozibu. Kisekedi nga omulaba musajja yenna muzimbulukufu, era bw'anyiiga omulaba nti anyiize baaluuni azimbye baaluuni. Kakati ate kale kasajja kayiso kakati obviously abalina omukwata ki, balina omukwata mu ngoyo. Ono kyatayagala kati alina kubeera ku Zoom, ate akimanyi bulungi ebigenda oteesebwa, kuba Kagame is a very straight man. Ekinjagaza Kagame okimanyi, ye mukulembeze ali straight, watakwagala agenda kugamba sikwagala, waba akwagala agenda kugamba nti nkwagala, waba agenda kukusabula era kugamba nti nze ngenda kukusabula, era waba anyiize naawe era kugamba nti anyiize naawe. Yawako Andrew Mwenda obwa presidential advisor ku nsonga zeeno, ku nsonga z'ebweru. Andrew Mwenda ate naaweebwa ekifo kyekimu e Uganda, kitegeeza n'abaako information gy'asharing eno n'eno. You get, yamuyita mu lukiiko lulamba mu semiti namba, n'amulangira mu lujjudde nga n'abantu n'agamba mulimu abeefula nti bannaffe naye nga si bannaffe. Mwenda Munnayuganda, Mwenda Munyarwanda. Mwenda Munnayuganda tekigaana kubeera Munnayuganda. Ayina abeera advisor wa president eri obweru. Yes, tekigaana president advisor abeera ne ba advisors. Ne Museveni ayina oshimanyi ayina bodyguard omuzazi. Kati awuzingambo obanga asizeyo mbegawo. Bw'atogamba oti omuntu akuwabule mu ggwanga lyo ng'ate waliwo obukubagano wakati wa mawanga gombi ate ng'ono asinzire. Oli mukulembeze ofuga ggwanga eririmu abantu ab'enjawulo.
nkugambye obeera wa Munnayuganda n'owassa Omunyarwanda, obeera Munnayuganda n'owassa Omukongo, obeera Munnayuganda n'owassa Omusudani. Kakati wembanga nina Omusudani kati omukulembeze gwe nnina kyoga batafuga mukazi wange Omusudani oba Omukongo oba Omunnayuganda. Kakati president okubanga ayina a foreign advisor oba a foreign staff, that is diplomacy. Nti agenda mumuwulira kubifa mu nsi eri engeri gy'okwandolinga muti singa wabairawo obuzibu n'okumuadvisinga ku nsonga z'ensi engwira nti munnayeffe waffe tusinga kukola bwetti ne bwetti, munnayeffe waffe challengeszetulina za busubuzi bwa kawunga nga gwe wano olima kasooli ng'osindikayo akawunga olina advisor. Kakati ekyo ekyo kyasajja kikulu. So kakati Kagame ngwe kugambira nkugirayo nti obwa straight wa Kagame yalangira Andrew Mwenda mu public mu conference number namugamba nti gojja wano kutandika kwogera bintu birimu buchayi na kutwogera na kutubega obeera mbega waffe. Okisegedde nakimugamba mu lujjudde namugoba kwa president advisor bwe mu open mu lujjudde. So akati Kagame ye musajja gwengezaako okulaga nti ekisoka Kagame mulwanyi is a fighter. Yes, mulwanyi ate is a man of his word. Kyayogedde akituukiriza. Is a man of his word. Naliye Rwanda nga Kagame bakola oluguudo nga bajja kukola nsono olaba ono waffe nga gwe tulina gulago bakoze gwe bali mu kukola gunolagamba nti kakola nsikalungi nnyo kenkana bwe kati. Kagame yasima oluguudo nga kolansi olaba omupiira gw'emmotoka ogwa taxi mu makkati gaagwo ye kolansi kubanga twayitanga ekinyama bwekiti kubanga baali bateeka eno kolansi eno gibakalakase gye tuyita naye nga taxi omupiira gubuliddeyo kolansi atuli waggulu kyokka eno wetumala bamala oyiwa eri saidi emmotoka zitandika kuyita eri kati bayiwa eno kati eno yiwala ettaka nga gye tuyita naye nga kolansi ali bwati tumulabira mu mupiira bwe tuti geji ya kolansi weti kati oluguudo lunaamala bbanga ki. Oye president gwengezaako kugamba oye mukulembeze agenda oyo mukulembeze Kisekedi gwagamba atabangula ensi ye. Oye mukulembeze empiso efumise baaluuni nti Kongo ye baaluuni nene naye akajabiza okugimalamu omukka kayiso katini bwe kati kati biteeso ki ebyateekeseddwako era binateekesebwa mu nkola bali oba tewali kyatuukiddwawo nga summit yatuuse kusasika nga tewali kikanyiziddwako emmundu egireeseka. Mwami Katabira bali bakweko ku mpiso bagikubawo ku kabina naye omubiri gwe gwenkanawa munene bakuba empiso ku bbina erya kkono erya ddyo lyali lya ddyo wawulira otya ujiji bwali bungi oyinza nosooka n'osibamu ne batagamba ta ne bakuba tosiba nzigirawo omusajja yankube oba nalindidde ki yankuba empiso ne mukubira omukka n'agimpitamu yakuba empiso nange ne mukubira omukka n'agindekamu nina obulala kakyandi bulegamba empiso buli omubiri gwonna omunene akantu akatono ne katyup nene oli omubiri gwonna nga gusanyaladde ye Kagame. Era kyovula bankugamba nti Kagame tabawa ki tabeeraliikiriza naye era empiso obuyise era waba wagikutte tesobola kwemalya n'everi kati kale kabagisuula awo kabagisimba awo gituuleko kabagikusimbira awo gituuleko taata obuba oginsimbidde ati gisimbye naye eri yokka eri mu ttaka gituuleko oba tosobola gituulako era Katonda asobola nakuyamba buyambi nga bagisimbye mu ttaka n'otajjawo ebirwadde bitete esobola okukutunga kansa n'avaawo. Kakati omusajja Kagame n'omusajja Yoweri Kaguta Museveni n'omusajja wa Burkina Faso n'omusajja gweta Uhuru Kenyatta n'omusajja we Ethiopia abasajja bagenda kutereeza eggwanga oba ensi gye bayita Congo naye nga abazungu tebabingeeza kisoboka. Botswana yali yasindika amagye Congo ne withdrawinga omanyi waki ya withdrawinga abakulembeze kati mu Africa
Kagame alina obudde aboogera na buli mukulembeze kinnoomu era ababuulira ensonga gye zivudde. Ekisooka kiba balema okutegeera Kagame ate buli omu kyalemye owuliriza. Kagame abagamba bali abantu si bange si bansi yange. Kyategeeza bali abantu beeri. Naye mubasindika ewange. Kati temubasindika ewange ne mubaguba mu nsi yaabwe. Nze wange wajjudde mbateekewa. Kati kyalina okukola kwe kuyamba abantu bano abali obubi be bali mu kugwa bagende gye batasobola kujja bagende mu kubundabunda mu kampu zaffe eza Uganda abayambe basobole okufuna amaanyi okustabilizinga territories zaabwe ne border. Naye nga Kagame kyakola kituufu olw'ensonga kituufu 100%. Singa omulamwa gwe yabapushingirako kuba nekindooza kino kyayawulizaamu eggwanga lya Sudan ku South Sudan. Bano balwana nga bagamba twagala bwetowaze. Twagala eggwanga lyaffe lyetowaze. Eno bawarabu eno baddugavu. Singa ne Kagame yabagamba mutambulye mulamwa ogwo mwagala kwekutula koza tekyandisinza okusinga okugamba nti bagala wulirwa. Kankuzeeko mabega. Kagame yasomerawa wano Uganda. Ya trainingirawa wano Uganda. Ani yamutraininga? Aba Museveni. Ku sente za iz'omunnansi wano. Iz'omuna Uganda. Yakolako mu government yaffe? Yakolamu. Yatuuka atya okugenda okufuka president we Rwanda? Ache nawulya yagamba abanaye tubayambye tubadde mu government tubayambye mukubye mundu. Nawulya mbu yaliko mbu yali ndagaano. Tujja tubalwane naye ffe tuli Banyarwanda we tumala tukolemu wano katono bwe nawulira then mutuyambeko tukube mundu tudde wawulira. President Paul Kagame okusinziira ku byali e Rwanda n'amobilizinga Banyarwanda banne abali mu magye ga wano n'abali ku nsalo n'abali badduseeyo tibanaye temudduka mu nsi yaffe twali twaddukayo nga tuli eno naye kikyeka yessaawa tuddewa ewaffe tandika okulwanirira eggwanga lyaffe n'agenda e Rwanda ne bakuba emmundu n'agenda ku buyinza batuuka ku buyinza paakati ya president Rwanda ekulaakulanye batekulaakulanye sigendangayo mpulira biwulire tujja gendayo omwezi ogwo. Naye nze obuzibu bwe nnina ku bakulembeze abaze n'emmundu bwe batuuka mu bukulembeze bo baba balowooza nti be balina obwongo buko obutwala eggwanga mu maaso era okuvaako bagagambule anti woyingira mu bukulembeze na mmundu obosse kira nabo okuvaako balina kuba kakati yes kakati ekisooka emyoyo gyabo bosse otuuka essaawa nga obalowoozaako gyewatta buli gye wayita ne bewattanga obeera obijjukira basaasire engeri gye natta bano sijja kuvaako. Yes kati ate ekyokubiri kyogamba mu famire ezo ze wattangamu ng'ogenda ku bukulembeze zaggwawo tebazaala bazaala kyogamba abazzukulu baabo be muba mwatta nga mugenda mu bukulembeze tebajjukira revenge. Kati golooza ovaako nodda wali wabbali nga famire ezo zikyalimu tebakukima babagala kutufiirako bufiizi. That's for their own good. Kati awo democracy abagenda kweyoleka atya n'oteekawo n'ekigumaza nti naye ng'omanyi sijja kuvaako bennattira abantu abe bagenda kundaawo. Kati gwe wooba olina ejje erisobola okumukuba okumuggyako nga naye yagendako ng'alwanya asse nga naawe olina ejje erisobola omumukuba omuggyeko naawe otte naawe ojja obeereko ky'oba olina okukola wabula ba tokisobola olina okkivaako omulinda afe olw'ensonga eri emu olwateekekaani omulinda afe olina n'omala obajja abeereko banaye banamukuba tebamukube mmwe mumanyi mwesootingire eyo kyekiriwo nti kati President Paul Kagame ekyasobola kukkiriza ba M23 ekibinja ky'Abanyarwanda bave Congo bajje e Rwanda bamukube koye kamba supporting mugende mukubabe mubeereye wammwe naye nja bbawo obuyambe ekirungi nti ne gold mumuleeta eno awo mbadde ngenda okutuuka nti ekirungi abayeekera bano essente
kuba tubadde tunyumyamu wane nga tunajja ku mpewo n'oŋŋambako nti abayeekera abamu ate olaba nga abamu baba mu uniform eza gavumenti nti gavumenti esindika eno abantu bajje bakuba abayeekera aye ne butuuka eno ne bayisalawo miwayi 2 abamu ne badde eno mu bayeekera gwe botayagala kukkiriza nti bayeekera n'oŋŋamba esimu ku nsonga nti eno abayeekera babawa kasente akawera ekibuzo bwe kiva abayeekera bano sente bazijjawa era ani abavujjirira kakati katuddeyo ku President Tshisekedi mu bugwagwa bwe nti okuba ng'olina oli munene olina olubuto lunene nga tosobola kweringiza wa mu bulaayawo tosobola kutama buti weeringizeeyo eyo ensobi y'amaanyi nnyo Tshisekedi alina ensi nene atalina ebyobugagga bingi alina amagye era Tshisekedi wabasazeewo kuzimba gye ddene mu Africa wanaasobola nga lyamaanyi ate nga lisobola teba wamuwunyamu naye because wano watono ate bwe buzibu abakulembeze ba Kongo abo balina nnyo amalala leisure mungi nnyo bandonga eno lingala yaboonoona balina nnyo amaleisure mangi baagala amasappe oyogedde ekigambo ekituufu amasappe nnyo noddira ng'olina ejje ensi yongagga ejjudde ebyobugagga byonna yesinga ebyobugagga mu nsi noba ng'oddira abasirikale bo buli musirikale e Congo abalibwa okuweebwa omusaala gwa $80 to $100 kitegeeza wakati w'emitwalo 29 bala $8 kwa 38 29 kwa 38 ggwanga eggagga mrenje eyo kakati abajjaasa bwe bava eri ne babasindika ne bajja eno babazze nawe gye babazze babalabanga era gye bazze nti wanjawulo munnange eno bazze byalo nnyo natibiraba mulimu abannakyalo ng'avuga hama munnakyalo alina tuleera munnakyalo avuga kamotoka munnakyalo alina ebbaala munnakyala nga munnakyalo yeyagaza naye nga yazze n'emmundu yesobola omuwa buli kimu tena kyalina kati bagenda okujja ne basanga eggwanga ly'Abanyarwanda lyayala nnyo sayidi eno mukwala nnyo ne lizaala abaana abanyirira abakonga bamanyi baagala nnyo ebintu by'okwegatta baganya ebintu era bakwana bano kati okwana bano babaga muneeri n'eggwanga lyaffe ery'Abanyarwanda naye kakati engeri gwe gy'olijja eno oba gy'oli mujaasi weeri munne waki mutulwanisa waki mutukuba ekivaamu komanda ng'agamba banne tukyuke bano betulwanyisa baganda baffe kati sansoke mbuuze oba abakongo betulabako eno batuwa ekifaananyi ekirala kiki ekigatta omukongo tusoketuvaeko mu byentalo kiki ekigatta omukongo ku kizigo nze abakongo benda bawanana bagwa mu bizigo okufa obufi baagala bokuba beeru baagala bakyala beeru abakongo nga wegee nti bamasappe nnyo abakongo bano abava wano ene Kasese ku nsalo abakongo bano abava sayidi eno nkugambye nti basangayo eggwanga ly'abaki ly'Abanyarwanda abeeru kati abaami ne baagala nnyo bafaanagane na bano kyenkugamba nti abantu bye batalaba nti bali bwe baava eri gye bavudde mu byalo byabwe ebirinaanye eri sayidi ne baagala bakwate mu kizigo beefuula ebyo oba ntegeera bulungi kakati ate nekyala nti abazungu ne babeera nnyo baagala nnyo ekkongo eyo olw'ebyobugagga ebiki ebiriyo abazungu bakyalina biki ebitu kakati waliyo nnyo emisaayi y'emitabike mingi olwa trade y'ebyobugagga ono omukongo walaba ng'ali mu bayina akasusu akamunyungufumu alaba yabatawera abayagala bamakinge kati bye bibalwanya ebyo baagala kulaga nti eri waabwe kyokka ate beegomba okukola ki beegombye okubeerayo kati lule ku nsonga ya kongo eno nga tuli mu kuwumbawumba okumaliza program kongo eno gavumenti yo nga yo tesobola kukozesa maanyi gaayo kujja kuwamba bitundu bino omuli ebyobugagga
esobola okubanga ebyobugagga ebiri mu Congo yebirinako control okusinga buli muntu ajjayo okusomolayo kyalinayo. Era gemanyi gebadde etaddewo. Amanyi gebadde etaddewo yagenda ne hayalinga ejje epangise. We hayalinga ejje epangise kiki kyembadde nkugamba. Kunoddira omusirikale ow'e Congo agenda okulwana n'ejje epangise n'okuliraga ebibira n'ensawosawo ng'afuna emitwalo ge 3 kwana age Uganda. Goleesa omusirikale mashinale omuwa obukadde 29 kwa 3 buli mwezi nenga ababo ze dola 8 godidde ejje pangise omuwa dola 8 naye ono kwegamba ku 8 dola 8 gye bagambye oyongeddeko 0.2 mu 40 a foreign soldier is being paid per month. A mercenary is being paid per month $8,000. And a Congolese soldier, you are paying him only 800 to 150 US dollars. Yes. To 150 yes US dollars. A Congolese kitegeza ku 8 oyongeddeko 0.2 ku sente zosasula ejje pangise. What a shame. Chisekedi, are you serious over? Sija musiru nnyo. Nso akudira nti kati bano bagenda kufuna akasajja ku mutima. Bafuna akasajja ku mutima bagenda tuuka eri baweeyo bano golooza linejje epangise baani abaali waayo. Webuze nalaba awongo ababa basaza paka Rwanda. Oza baani ababa waayo. We babaleeta abakongo bennyini abatawagira kiki kyenkugambye nti intermarriage eno nti abakongo bennyini abagamba nti bali bemugoba bantu ekisooka awo waabwe ekyokubiri twabawasaamu mugenda kutta baaki mulesa machinery boni bakubeerye essimu tugenda kujja ennyonyi egenda kulandinga awantu we wati ne we wati over bano bakola kiwedde ennyonyi olwalandinga nibaginyalaza tebakubayo emundu yadde baba wambira ku kisaawe. There was no fighting. Tewaliwo kulwana bakwata bikere nga biri awo bigya mwemwe. Bali abantu kati gowe ogoloza goma mwalimu ensasagge y'amaanyi yali awo. Kati balina kati sawa olwokubirwa wiiki ewedde. Lwawiiki eno. Olwokubirwa wiiki eno. Lero Sunday. Kakati olwokubirwa wiiki eno balina akaalo ke bawambye. Baina akaloke bambe bayita Bukavu mawulirayo Bukavu naye bagamba kaalo naye nalabya akaloke bagamba nga eringa kiringa kibuga Masaka waliwo bayita South Kivu naye nga bagamba kaalo naye nagenza okulaba akaalo nga kibuga kiramba South Kivu anti bagamba kaalo no gambo bangino anti Congo nene kati Congo lokuba anti nene kati bakugamba akaalo bakugambye ekibuga kinalabye nga tekimanyi Masaka kiri kumpi kiringa Kampala ninga bagamba akaalo bakawambye bawamene airport nebajiwamba buli kimu bakiwambye emundu yatokose naye ng'ebeera ntono jasi nti bano bakolagana basirikale b'e Congo kyovula nkugamba nti Tshisekedi agenda kumalako n'olutalo luno kikyalina okukola kukkiriza kuteesa nabo kuba kutulako agende basalireko ensale akkiriza basalire ensale eyaabwe eno nanga weeyita babeere bo nga bo beetwale oba bagate ku Rwanda be bamanyi bo kye baagala asooka kabasaleko abawe bo kye baagala naye ba Bushman osobola okuba nkugira kati onoobawa bati eggwanga ba Bushman tebalina ba diplomats kino kye bakola South Sudan kati kufa kwe kuli Salva Kiir ayogere eno Yekumacha ayogere eno kati kankuwulire aba abantu kati okimanyi nti buli lunaku mwogenda mu kibuga neogenda mu bifo ebisanyukibwamu newa osisinkana nabo ba M23 botayagala okukiza ndo mwe bali muno bali busi bayekera nga okitwala bali ba freedom fighter nga olaba foot soldier begundi kati nabo bayekera ba foot soldier be magere omuntu atakutte kyakulwanyisa
omuntu atayambadde combat yamaje tosobola mugamba nti muyeekera naye bali boberagala babena mu full combat babera n'ebyo kubanyisa bakubatta anti chengeza okulaga ne bali batandika batyo abaluwa ne bali batandika batyo nga wali kumuchaka si kumuchaka bantu ba bulijjo ne batandika banyigiriza ne batandika banyigiriza ne bayingira ensiko bayingira ensiko batandika kwe group ne baga katika kulwana utalo lwa mundu bagala kwekutulako ekingambisa kubayeekera bagala kwekutulako babali babawo mwaganya agwa omuyeekera kitinganga ne President 7 yawamba wano kinategerako nti lwamala okuwamba nti esente era kumanyanga kigambo muyeekera kirabe edduka esente za Uganda nga alina akakadde bakuwamu kasanvu bukyali nenga akasanvu kali watha akakadde nenga buli gwe bakawatabuusa anti kyali bwekiti nti azze taina sente azze mu ggwanga omuli abagagga abadde balina sente mu government bazibye kati alina soka bavu asobola okubeera ku top anti ekingayo ky'omuyiikira tosobola mwesiga kuzyaka kaneba niwe babawa obuyinza kati oyinza okulaba ekibuga Goma nga looting misana byonna owabeera olutalo toyina ewali omukati wabula muliro era ewali olutalo tosuubirawo mbaga tosuubirawo mbaga kati kyogamba osuubira embaga eggoma kakati saawa zino ababishopu abafaaza abaki bonna bannaddiini bonna bali mu kusabira ggwanga batamba nabayebbe muyita mu abayeekera Banansi bafunye obwetwaze Banansi bafunye eddembe lyabwe bafunye obwetwaze tulina bayambako ku kunyweza na kubagaidinga kumanya engeri gibagenda kukulembera mu bantu na kufulumya abantu aba bakulembeze bafunye mawanga tandika ba training governance era nze nzikiriza bulungi nti ubasalako ekitundu kino ekya Goma n'obwetwaze bagwanga nibakamba nti kale tubakkiriza eyo wammwe era tugisaze ku Congo tekyali Congo nibafuna ne flag yaabwe batandike mufune flag yammwe mufune oluyimba lw'eggwanga olwammwe mufune ne sente zammwe sawa zo mujira mukozesa dollars mukozese mubanchi ogenda mu luzungu now because now you have your own territories, now you have your own country, establish your own money, your own flag, national anthem. At the moment you may use dollars, US dollars, you may use Uganda shillings, you may use Rwanda currency, mafaranga. You may use mafaranga. Use mafaranga nesene za Burundi. Sene za Burundi bazita batya? Sizimanyi. Ne Burundi na tujivena tujogana ku Burundi ina makuru. Busabwa ndogoyi. So kati obusabwa ndogoyi ate tebukola maniwa, tebuzimba kadongo. Bulingono kasite busawo kuba bufuza litibya ina mugaso kunsi. Bulingono omuyimbi ono ajonkera King Saha. Sio gwangambe webyenda. Webyenda. Sinigo ndoza ebyo ebisiga mu entertainment ogenda byogera mu program egenda okuda kuba kyensuubira nti omujja kuba mu entertainment bijja kuba mu byabufuzi waliwo abantu batalina makulu kati byo Burundi yo ku nsonga ze Congo yebo baziveemu ate Burundi eve ku Rwanda eri busy Burundi please eri busy tabangule eno aina oyitabangula Rwanda is busy installing a government in Kivu in Goma lule ngomolodi wumba n'ensonga ngo oyogera butereevu n'abo abeetabye mu kuwagira abayeekera nga babagulako gold ne babawa ssente ne bayongera okutabangula wumba n'ensonga eyo tusingagana n'omulundi nebaza ensi yange Uganda okulaba nti terekeredde ababundabunda terekeredde ababundabunda Congo kubanga abakyala n'aba abaana tebalina musango abakolamu musimbi tebalina musango era tubawerukaminge tubaleke mu kampu zaabwe tubalabirire bajjanjabwe bafune awokusula bafune ekyokulya bafune amazzi amalungi bafune n'amasanyalaze
tuwabude bafune ne education n'okusomesebwa paka president waffe ne president wa Rwanda no Burkina Faso no Kenya no Ethiopia webanatuula ne bafuna abakulembeza abatuufu abagenda okukulembera ababundabunda bano n'abali ababonaabona okulaba nti ba-installinga government ejjudde eya peace and justice eyina democracy, government eyina democracy etule egoma bakulaakulanye ensi yaabwe era mubayambeko mbafune n'oluyimba lw'eggwanga mbafunire currency mubafunire ne flag era kati saa zino nandibadde ensi oba bannayuganda oba n'abanyarwanda mwandibadde mutandika n'abannakenya mwandibadde okubidinga ani agenda okudesigninga flaga ya Goma ya new country because we are going to have a new country bagenda kufuna ensi M23 with all your people. You are going to have a new country, and that's a new country. Install your government, but have democracy, have peace and justice. Prevent lootings, prevent killings, install democracy. Mugenda kuba mwejjeeko bano ba West community fetusigalenga Africa. Let's solve our problems. Let's Africa be firm. Let's stand on our feet like Paul Kagame has, how he did. Paul Kagame is a man of his word. Please, Paul Kagame, thank you for supporting people of Congo. Thank you for supporting people in the refugee camps. Thank you for their protection. And thank you for not killing those mercenaries. Thank you for not killing those mercenaries. And thank you for handing them over and show the world that it's not only the Europeans or the Western mercenaries who are capable of keeping peace or keeping law and order in African nation. We Africans, we can keep law and order, and we can install peace in our society, and we can install peace in our countries. Abatula ku Lubalusewa TV lule bombolodi bwati ensonga wagiwunzise. Agamba Kagame yaraze kisajja kikulu olw'obutakwata ku mucuba yina gwe babadde balese Kongo bonna n'abakwata baba mutwalidde n'abawaayo mu mawanga gye bavudde n'abatika n'abazaayo. So ndowooza abadde akyatankana eggwanga lya Kongo bombolodi agikusunsulidde kyekyetaagisa Kongo erina kwawulibwamu ggwanga ddala. Ndowooza n'agaana amawanga amalala mutandika okubidinga yalaba eggwanga eppya libootabota libindabinda nayo naga libootabota abasajja Kisekedi abadde agoba bannakongo mu bibira by'e Kongo n'abagoba awantu kati ngeyo Kivu n'abagoba Kivu ne bavaayo n'aleeta abachina okuva China. Owaliwo gwo mutiba guyita mahogany oyo tiki ne basala embaawo ne bazitwala ezo bakola banansi ne bajja mu refugee camps e Uganda. Banansi ne bajja mu refugee camps e Uganda. Ye Kisekedi n'akwata abachina n'abafilipino simanyi n'abachina bachi n'abawa ettaka ly'abannansi bo ne basima ebyobugagga bo babitwale e China. Bafuna sente bano bannansi basigala mu refugee camps ng'abona kakati bano bannansi bavuddeyo bagenda no we are tired of camps bagenzi balwanyi okwanira ettaka lyabwe ate mubayita bayeekera. You fight your own people and kill your own people using your government, your forces of the Congolese forces to chase away the civilian in their lands, in their land, in their homelands, and then they come to Uganda, to the refugee camps in Uganda as refugees, and you give the land to the Chinese to mine gold, to mine gold and tin and whatever, and then you sell to the Chinese. Now these people, they are back to their country, to their homeland, and they are fighting, and you are calling them rebels. Kale lule bombolodi bwati wakifundikidde nange sijja kusukako waneenu
aje Samuel ye producer era ya mutestesi wa programu eno nze Muhammad Katabirenga sinaba kusibulira ddala Mosh Media nyongero mu kujjukiza nti mweyune mu nsonga zo kuba ebifaananyi mu nsonga za video coverage mu nsonga za banners namwe bannabyabufuzi yabawadde offer akukubira ebipande nabikutimbya ne mukitundu kyonna gyagala okubitimba eyo offer yazze nga yamwe eri bannabyabufuzi naye nga mbasibula ngenda kusaba producer ndowooza atufunireyo kubamu ku bakugu mu nsonga z'ebyenjigiriza abajje batangaze ku byenjigiriza bya Uganda kati we bituuse n'okusinga ddala kalicula mwene empya kinategeddeko nti abaana abatudde omwaka guno abasiniye eyokuna batula omwaka oguwedde ne batakula bulungi bane batayitanga tebagenda bawa certificate nti baba baagala okuddamu okusoma otula siniye eyokuna balina kuddayo mu senior 1 olw'ensonga eriemu nti assessment ezimu ze bakola zibatwala mu UNEB batandika okwasesinga okuva mu senior 1 paka mu senior eyokuna kati bwoba wagudde tebalina ngeri gyasobola kwasesingamu okuva mu senior 1 kubanga ebyo baba babiwaayo dda kitegeezo olina kuddayo mu senior 1 paka senior 4 so ngenda kusaba producer tugire mu nsonga eyo asobola okuyita mu byenjigiriza ensonga eyo erina kukolebwa etya ye kaliculamu empya yatuguddeko bugwi abantu abasinga tebabitegedde tulaba zi A zi B result 1 result 2 tibyategereddwa so ensonga eyo tugenda kujja kuya ne producer asobola okwetanga aleeta omukugu oyo Minister of Education omumanyi Janet Kataha ojja kutya so twabitegedde so ngate omukugu abakugu bagamba nti toyina kukuba mundu kutta gwanga kutabyanjigiriza generation yeddako yonna ogenda kuba ogise so awo njagadde okufundikira naawe producer ndoza agenda kuba ensonga yagikolako tusinkane omulundi oguddako Muhammad Katabirage gange lule Bombo Road gwe nkoze nayo nako lwaliro sabiti ejja South Sudan agenda kusasulya Uganda biki byekole South Sudan nayo ebaya amafuta ngawe baji ngawe misango ejagisinge Kongo nga yabbayo goroti oba akomata kumbira mpera ciao Lubalusewa TV mazima ku mazima.